Likidde wano olunaku olwajjo bannaffe ba Kampala boys bayita ba B2C babadde ne press conference yaabwe nga bwe yatambudde ensonga nyingi nnyo ezibadde zitambula mu maaso batugamba concert yaabwe egenda kubaayo nga 19 awo ne bategeereza nti concert eri confirmed egenda kubeerayo omukulu balunywa yagiri wakati era ng'atandikidde ku Freedom City baana balezi bano ba B2C bayimba abaana abavubuka basatu bakitandika emyaka gyadda nnyo bakitandika webaka era ng'ekivulu kyabwe ndowooza bw'oba ogobedde endongo yaabwe ekivulu ekyasooka era kyali ku Freedom City awo omwezi gwalinga gwa 2018 era ekivulu bakivaamu bafuna obutakaya ne manager waabwe gwe bayita Ande baba gwe bayita Andrew Mugera gwe bayita Ande Events gwe mwamanya ennyo era ekivulu ekyaggwera ne bategeeza nti oba yalinga bana wabula bo basobodde okuba ate nga byogeddeko abalenzi bano basobodde okuba ate nga bakuumye omutindo gwabwe nga bayimba basatu empisa nazo basobodde okuba ate bazikuumidde ddala tobawuliddeeko mu bubadi obw'enjawulo basobodde okuba ate nga n'endongo bagyefuze ekisaawe ky'endongo bakyefuze bw'oba olabyeko kolabo ze basobodde okuba ate nga bakuba zisobodde okuba ate nga mu ndongo oyinza okugamba nti abaana bakikubidde ddala abavubuka bano Kampala boys oyinza obayita B2C kuliko omwalamuzi bamuyita Mr. Lee Bobby Rush nga tugenda mu maaso mbadde nkutegeeza ba B2C kuliko omwalamuzi bamuyita Bobby Rush Mr. Lee Julio be basobodde okuba ate nga bakitambuza ekintu kyabwe endongo eno bagitandika 2016 awo 2016 basobola okuba ate nga omukulu gwe bayita Andrew abamuyita Andrew Mugera yasobola okuba ate nga abayambako okutandika endongo tebyali byangu wadde n'akamu ababazala wanga ne basobodde okuba ate nga bagenda kuba concert ey'okubiri eyasookera ddala manager waabwe bamufuumuula olw'engabana wadde bo nga bagamba nti ebirowoozo byabwe enjawukana yabwe ne manager balina ebirooto ebitakwatagana awo nno kwe kwawukana naye nga basabye abantu mwenna okujja okubawagira mu nteekateeka eno egenda okutambula bagamba bwe bati n'ebitukwatako byonna in regards the concert tuli extremely ready tuli ready energy wise tuli ready amaloboozi gali ready buli kimu kiri ready so kinyinza okubategeeza mulinde muliro fire energy endongo ate nga ne music omupya tukyaleeta tugenda basulamu n'oluyimba olupya sawa yonna kyetusaba bawagizi bannamawulire kyenyinza okubajjukiza mwe mutandikirwako okutegeeza abantu ebintu bye mwagala bategeere buli lwe mwagala okutegeeza abantu ekibi bajja kukitwala lwe mwagala okutegeeza abantu ekirungi bajja kukitwala so ebiseera ebisinga ku mirimu wegiti nga talent because tukolera abantu awulidde aba B2C nga bategeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe basabye babegayiridde bangi nnyo musobole okuba ate nga mujja kubanga endongo eno bakakasa nti bagikubidde ddala bagamba nti waaka mungi nnyo gwe balinawo era ebyenjawulo bingi nnyo bimugenda okusanga mu konsati zaabwe tulina abayimbi mu Uganda muna basobola okutukolera buli omu kyayinza okukola n'abatali bannayuganda so tutandikire wano twewagire tunawagira n'abalala zibadde nsaba twongeremu awo okuwagira emunajja ku Freedom City nejjula emunajja mbifu byonna nejjula n'abalala bajja tegeera nti tulina abayimbi mu ggwanga kubanga music tumulina weewaawo sibe kiri tubayimbidde akabanga akawera yensonga eyo gyabadde boogerako nga bagamba nti abayimbi bannayuganda basobole okuba ate babateekako ettaffaali okubawagira nga bawagidde azawi basobole okuba ate nga bewagira bajjuze Freedom City omukulu bamuyita Mr. Lee agamba nti guno musingi gwe bagenda okuba ate nga bazimba kubanga ekivulu ekyasooka gali maanyi meereere ate kino ekyokubiri ate ttabu concert yaffe yasemba yaliwo mu 2018 era nga concert eyo kyali kigula luggi oba ekijjako lufu ku maaso concert eno eddako yakusimba musingi omusingi olunaku olwo tugenda kukola ebintu bingi nnyo byotanalaba by the way mu concert nalaba ne Uganda ebigambo ebisinga baganda bange babyogedde so kijja kuba repetition okubanga mpitamu naye nga tweyanziza nnyo ye mukulu oyo Mr. Lee nga ayogera ku nsonga z'aba B2C ensonga zaabwe bayogedde ku nsonga esinga okuba ate nga babubbi omutwe ku nsonga nti ku lunaku lwennyini omukyala Juliana Kanyomozi legend naye yategese nga ategekeddwa banafu aba Swangs Avenue babuuza ensonga eno bajyogerako kiwulira kye bagamba ensonga eyo Juliana akoze naffe ne tukola tetwakintendinga okukola ku date yemu ffe ngaffe ku
kubanga twalanga show ya factory tunana kujja wano nzimaze mbantu emyezi ng'erina kati atujogera ne dating atujogera bulungi naye ekyo tekirina nnyo kyamaanyi oba kyanjawulo kikigenda kukola wabula kinyinza okukunga abantu buli omu agenda awagire gwayagala muyimbire ku olwo tetulina kiramu buzibu saagala sona mu kifuna embuzibu tugenda oyimbire omuwagizi wa B2C jangu omuwagizi wa Juliana genda akuyimbire bwe bategeezezza oba owagira Juliana agenda eri owaba B2C Freedom City. Omukulu Bobby Rush agamba nti mu Uganda abantu balinga miliyoni 4 n'okusobamu bo balinako abantu bwaba batonotono era bajja kujja babawagire n'aba Juliana mugende eyo. Uganda nene Uganda erimu abantu over 45 million. So zendowooza buli muntu asobola okudecidinga kuva gyagenda ate ekiri nti tetuwa copywritinga luno lunaku kigamba nti luno lunaku lwa B2C yokka okitegeera n'omuntu mulala asobola okukeera ku makya olunaku olw'enkya n'agamba agenda teekayo concert ye ku lunaku lwaki lwa 19 August tetusobola mugaana era laba wa ddembe so tetukirinaako buzibu nti abantu nga bali abangi ne bafaani baba artist ab'enjawulo gye bali bagende bawagire ba artist bafa ensonga ezo kutambuza mulamwa g'abannaffe bano ba Kampala Boys ba B2C bagenda talika Freedom City bagendeko mu Mukono Luweero bagendeko Masaka Kunana Erukaya bave bagendeko Sport Highway n'embalala eyo bagenda kubaate nga batalaga bagamba nti abawagizi bangi nnyo bo beetaagako abantu emitwalo ng'ebiri bokka ku kya 19th ffe tumanyi concert yaffe yeriyo ku lunaku 19th era tuyita abawagizi baffe bambi mujje mutuwagire kyemmanyi abawagizi tulina bangi tulina abawagizi abasukka mu kakadde oba mukadde obubiri ate nga kwolwo olunaku twagalako abantu abawagizi emitwalo 2 ku Freedom City emitwalo 2 bokka emitwalo 2 z'ensonga ezo basobodde okuba tebategeeza gye bagenda okutalaga batambula bwe bati ekivulu kino kitandikidde ku Freedom City nga 19 August kyeyongereyo Jinja nga 2 ku Transafrica tugende Luweero nga 21 mu kisaawe kati tuveewaawo nga nnaku z'omwezi 26 Lukaya then 27 Mbalala then 28 Kalisizo so muje yeyo tuwa yaffe gye twasaliddewo abafaani baffe bajje batuwagire mu bifo ebyo so oba olinawo oli mu kitundu kyenjogedde bane tukusaba ojje wagire B2C ku lunaku buwagizi bwammwe bonna abali e Kalisizo abali e Lukaya mu nteekateeka abali Embalala Freedom City abalezi ba B2C concert yabwe ey'okubiri nga bavudde mu COVID yasookera ddala B18 eyaleetawo enjawukana ne management abalenzi bano boogedde ku njawukana abamu bagamba nti zaali ssente wabula bo aba B2C bagamba nti enjawukana yali ne manager waabwe teyali ya ku ssente wabula birowoozo ensonga eyo si yatwawukanya ne management wabula ensonga twazinyonnyola oba tuze tuginyonnyola ebintu byanjawulo ebirala ebyatwawukanya weewaawo kiyinza oba kyawulikikanga ekikimu ku byo naye si ensonga I think ekyengabana nga bwe nakigambye tusobola okihandolinga bulungi ng'era bwe twali tukihandolinze okwawukana nkiddamu okwawukana kwa B2C ne management yali njawukana oba difference mu kirooto kyetwali tulina omu yali ayagala kudda eno omulanga ayagala kudda eno so ne tutakwatagana ne tutasobola kutambulira wamu ne tuamaliriza nga tuli ne management ezo